Mukaifo okutumbula ebitone by'abayizi mu masomero abakulira amasomero ga Gombe Education Service nga mugano mulimu Gombe Junior School Kikajja, Scooby-Doo Nursery Daycare, St Andrew Kagwa Gombe High School Kawaala bali mu nteekateeka y'okwagazisa abayizi okutumbula ebitone byabwe nga bano bakuyitira mu sports gala omugenda okubeera okubaka, okusamba omupiira, volleyball wamu n'emizannyo emirala mingi. Emizannyo gino abayizi b'omu masomero gano bakugivuganyiza mu langi z'amayumba gaabwe nnya omuli langi ya lemon green, blue, cream ne langi emmyufu. Akulira essomero lino Sami Mulindwa Mukasa ategeeza nga bwe baagala abayizi bano okutumbula ebitone byabwe ebinaasobola okubayamba mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Mulindwa asoomozezza amasomero ageesuulirawo gwa Naggamba ku bitone by'abayizi byagamba nti bikola kinene nnyo mu kutumbula ebyensoma byabwe. N'obwongo twatugamba nti bukutte ice naye kati obwongo bwabwe busumulukuse kubanga abaana baba balina amaanyi mangi ge bateeka okukozesa naye ebiseera ebisinga bagakozesa mu bitabo. Ensonga lwaki tulaba abaana abalwala, abagwa ebigo, abatuuyana, abalwala agalwadde kubanga tebazannyamu. Ompaka zino abazadde b'abayizi nabo tebalekeddwa mabega nga nabo bakuvuganya n'abasomesa. Abamu ku bayizi betwogeddeko nabo abali mu kuvuganya mu mizannyo gino bategeeza nga bwe basuubira obuwanguzi bwokka. Osinza okulaba ng'omuzannyo omulungi asinze obulungi omuzannyo avudde waffe mu hawusi yaffe era no yasinze oteeba ng'avudde mu hawusi yaffe tubeera n'obuwanguzi. Kyensuubira mu mpaka ez'akamalizo kusuubira okuba nga Alubia Magda nja kubeera ng'omu ku basambi abasinze okuzannya. Ne hawusi yange ndwana nnyo okulaba ng'etuuka ku final nsobole ogiwanguzisa ekikopo n'ente. I expect my team, of course, to win. Yeah, because even in cross country, we are not the best, but the second best. But still in netball, I know we are going to be the best in the finals. Empaka zino eza sports gala ez'akamalirizo zaakubaawo ennaku z'omwezi 29 omwezi guno Africa Bible Society Lubowa nga zaakutambulira ku mulamwa ogugamba nti okutumbula ebyenjigiriza nga bayitira mu by'emizannyo. Carol Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.